ntambudde ne Sheyi Sembajje Adam. Sheyi tolera ku bantu salamu. Abalungi abatulaba era abatuwuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensangi zino Sheyi Adam, bantu bangi bagittika buli kimu kye baagala ku basiraamu, naddala abasiraamu aba Ahmadiyya. Ne batuuka n'okugamba nti bo balina ne nabbi waabwe. Sooka otutangaze ku ekyo. Kituufu mulina nabbi wammwe? Nedda, mukadde wange abaisiraamu aba Ahmadiyya era nga bw'okiwulira nti abaisiraamu aba Ahmadiyya tuli bagoberezi b'owekitiibwa ennyo nnyini ddala omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omwami enzaalwa y'Obuwarabu. Tweyanziza. Sheikh Sahib, kituufu ogambye mugoberera Nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kiba kitegeeza nti buli kye yakola kye mukola, sunna ze, okwagala kwe, ate era wenjija kukwagala mulina omukulembeze atwala abasiraamu aba Ahmadiyya mu nsi yonna, owekitiibwa Hazrat Mirza Masroor Ahmad hadahullahu ta'ala binasiri aziz. We yali ku lukuŋŋaana olumu yagezaako okunnyonnyola omukwano omutandisi w'ekibiina ky'abasiraamu aba Ahmadiyya gwe yalina eri Nabbi omutukuvu sallallahu alaihi wasallam. Kiki kye tulina okuyiga mu kyo era yali atugamba ki? Yakikola bw'atyo, atitegeera ekyo. Yakikola bw'atyo okuggyayo ebyokulabirako mu biwandiiko bya Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, omutandisi w'ekibiina ky'abaisiraamu aba Ahmadiyya. Yawandiika nga asuuta, ng'awaana era ng'alaga eddaala ly'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lwansonga nti waliwo abantu abamu oba mbutamanya oba mbukyayi ababijweteka nti Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, omutandisi w'ekibiina ky'abaisiraamu aba Ahmadiyya, yavoola, yalengeza era yakkakkanyanga omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kwagala okulaga nti si bwe gutyo bwe guli, kwe kuggyayo ebyokulabirako ebyo. Kuba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mu mukwano gwe yalina eri mukama we omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajja nga omuddaabuluzi ow'omulembe guno ne buvunaanyizibwa bwa mirundi ebiri. Obuvunaanyizibwa obusooka nga bwe buvunaanyizibwa obw'okudaabulula obusiraamu, si kukyusaamu yadde akatonnyeza akamu, wabula olw'ensonga nti abantu bangi nga basiraamu era bazaalwa abasiraamu abalala bayingira obusiraamu, bintu bingi bye bazze bakola nga tebitabagana na njigiriza ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. Najja atereeze nga Allah amusitudde, ajja atereeze azze abasiraamu ku mulamwa ogw'okugoberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buli nsonga. Kyakubiri, era najja ajje ayanukula abo bonna abaali batemerera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga ezitali zimu, era abaali bavoola omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era asobole okulaga ensi eno nti ddala Nabbi asaana okugobererwa si mulala ye mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era eddiini esaana okugobererwa si ndala ye ddiini Busiraamu. Yajja ng'azze kukola mulimu ogwo. Mu kugukola yawandiika ebitabo ebisukka 8 mu nnimi 3. Yawandiika mu Urdu, n'awandiika mu Persian olusinga okwogererwa mu Iran n'ebitundu ebyo ebyensi, n'awandiika ne mu lulimi Oluwarabu ebitabo ebisukka 20. Ku byonna omugatte nga bisukka 8. Kati omwo Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih, omukulembeze w'abaisiraamu aba Ahmadiyya mu nsi yonna bwe tuwogerera, kwe kuggyayo ebyokulabirako biki ddala bye yawandiika ku mukama we omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asobole okulaga ensi nti yali muntu eyagala ennyo omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okuggyawo kiri, okusangulawo kiri abantu abamu kye batera okujweteka nti Hazrat Mirza Ghulam Ahmad olw'okuba yakola claim ey'okubeera Imam Mahdi omuluŋŋamya ow'omulembe guno, azza abasiraamu ku mulamwa ogw'okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'alaga abatali basiraamu amakulu ag'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo abamu bagamba yakola claim ey'okubeera nti eri abasiraamu ya Imam Mahdi, eri abakristaayo ye Masihi, era yali ku ddaala ery'okubeera nabbi omugoberezi
wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi atetengeredde kati ne bagamba nti olwokuba yakola claim ezo n'olwensonga eyo yali mulabe wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbu gwe bategeera nti ye nabbi ow'enkomerero ensonga gye tujja okulambululako mu maaso awo sheeyo tutegeezezza n'otugamba nti teyali nabbi nga yeetengeredde in simple terms yajja kakasa nabbi bye yaleeta naye ng'abantu baava ku nkola yaabyo nja kukuwa ebyokulabirako bibiri nabbi yajja ow'ekitiibwa ennyo Musa n'aleeta ekitabo kye bayita Tawureti nga nabbi mujjuvu aleese n'amateeka amapya mu bulamu bwa nabbi oyo bwennyini okusinziira ku Qur'an entukuvu Allah ate n'alonda nabbi Haruna naye okubeera nabbi mu mulembe gwe gumu mu kiseera kyekimu nga mugoberezi wa Musa nga nabbi oyo Haruna ate atambulira ku biragiro bya Musa ye yennyini ki nabbi naye ng'ate atambulira ku biragiro bya n'atuuka mu kiseera ekimu n'okumubuuza akana n'akataano ng'abaana ba Isirayiri babula amubuuza nti nyinza atya okukulekera obukulembeze bw'abantu bano ne batuuka ne ku ddaala erisinza ennyana naye nga gwakazaakaza era gwabuuza akana n'akataano abuuza ki nabbi so kisoboka era kibeerawo nabbi wekitiibwa ennyo nnyini ddala Isa ibnu Maryam omutukuvu Yesu Kristo tukimanyi bulungi yennyini ayogera mu Bayibuli nti teyajja kukyusawo yadde akantu bwe kati okuggyako okutambuza n'okujjukiriza ebyo ebyali mu Tawureti naye yali mugoberezi bwa Musa so Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nabbi omugoberezi w'omutukuvu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja okujuliriza okuddaabulula abasiraamu mu ebyo bye baali bawabye okuva ku njigiriza y'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okunnyonnyola ensi amakulu ag'eddiini y'obusiraamu eyaleetebwa mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulabi wa BBS Terefayina kansubire otudde mu kiraasi mwoli nga si yetana tugamba biki kiki omukulembeze w'abasiraamu aba Ahmadiyya byayogera ate nga abijja ku mukama we okulaga obwagazi bw'omutume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam tuula ate era otugoberere obusimu bujja kuyitaŋŋanaawo ate era tusobole okubeera nga tuwuliziganya kiki kyofunyeemu ate bw'obanga olina kyofunyeemu otegeddemu ki ebibuuzo byammwe tujja kugenda mu maaso nga tubisoma ate era n'obubaka bwammwe abali ku mikutu egy'enjawulo abatugoberera nga bayita ku Facebook tujja kusikubira okubeera nga tubatuusaako obubaka obwo inshaallah. Sheikh Sahib tuwe ebyo omutukuvu byayogera. Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yali mwana nzaalwa ya Buyindi yali nzaalwa ya Buyindi era mu mwaka gwa 1889 Allah amulagira atandike ekibiina kiyite ekisinde mu umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kiyitibwa Ahmadiyya. Ahmadiyya kiki? Era wombadde nzijaawo. Ahmadiyya erinnya eryo lyabbulwa okuva mu linnya ly'omutukufu omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erya Ahmad nga Ahmad kitegeeza atendereza ennyo Katonda thereby okubeera Abaislaamu aba Ahmadiyya tuli Abaislaamu abatendereza ennyo Katonda nga tutambulira mu buufu obwa mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mu biwandiiko bye byonna ojja kubisangamu nga byetobeseemu omukwano eri omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba yayagala nnyo ensi etegeere mukama we omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu butuufu bw'okumutegeera mu biseera era obungi bw'ebintu ebyo akadde ke tulina wano tekasobola kutumala nga tutottola tunokolayo ebyo Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad byawandiika ku mukama we omutukufu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh yazaalibwa ddi oba otugambye biro yatandika? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yazaalibwa mu mwaka gwa 1835 Allah n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'okuddaabulula ensi eno mu mwaka gwa 1889 bw'atandikira omulimu ssemalimu ogw'okuddaabulula eddiini ku Isiraamu. Yasomako oba yalinga wetulaba Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam nti naye bamugamba okusoma naye nga
asome ki abaweereza ba Katonda Allah abasomesa kusoma kuno kwa bulijjo kitawe yamufunirako abasomesa abamusomesanga mu awakaawo ebintu ebitonotono naye nga bingi mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yamusomesa naddala okutegeera kwa Qur'an hadithi z'omubaka n'okunnyonnyola amakula g'eddiini mu Islaamu era kyanjawulo nnyo okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yennyini yamusomesa olulimi lwa mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oluwarabu era kwe kuwandiika ebitabo 20 n'omusobyo mu lulimi olwo Oluwarabu. Kyembadde ngenda okubuuza nti utugambe yava mu India. India mbanyi Oluwarabu tetojja gusa naye ate kijja kita nti ye yawandiika ebitabo era n'awandiika n'ebitontome bingi naddala mu kuwaana n'okusuuta mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugende ku nsonga. Omulimu omunene gwe yakola omulimu munene nnyo okwoleka amazima g'eddiini Busiraamu okusinga eddiini endala zonna. Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ntandisi w'ekibiina ky'Abayisiraamu Ahmadiyya omuddabuluzi ow'omulembe guno ng'awandiika ku mukama we omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwandiikako ebintu ebiwerako era mu bitabo bye mufumbekeddemu ebintu bingi ebikwata ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ekisookera ddala kyenjagala okunukulayo Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yawandiika n'agamba nti bingi nnyo byensobodde okutuukako mu mukwano eri Allah mu kumanya nga bw'obuuzizza ne mu kukola omulimu ogw'okusaasaanya n'okubunyisa enjiri y'eddiini Busiraamu n'eddaala lyentuuseeko Allah okunnonda okubeera omuddabuluzi ow'omulembe guno byonna saalisobodde kubituukako siba kuba mugoberezi wa mutukufu omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He attributes his success to his being a perfect follower of the Holy Prophet. N'alaga nti si maanyi gange si busobozi bwange wabula olw'okuba neetoowaza nemba mugoberezi olw'okuba neewaayo nemba mugoberezi mu buli nsonga obutiribiri obw'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yawandiika ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasomesa ensi eno era n'agiyigiriza okwagala Mukama Katonda waabwe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tannajja bannabbi bangi abajja bw'ati Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bw'awandiika nga n'omulimu gwabwe omubereberye kwali kusiga nsigo ya tawhid mu mitima gy'abantu. Omulimu gw'abannabbi bonna omubereberye kuzza abantu eri Mukama Katonda waabwe yabatonda. Omulimu ogwo bannabbi bonna gwe baakola gwagenda gudobonkana bannabbi baagukola era ne bagukolera ddala bulungi naye ne bavaawo abantu ne batandika okusinza bye baagala. Abasinziza emiti, abasinziza abantu, abasinziza bakatonda 10, abasinziza 2, abasinziza 3, abakoze eki. Yali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bw'agamba nazza omulamwa empeke ya tawhid oba ey'obumu bwa Katonda mu mitima gy'abantu. He gives that credit to that one man Hazrat Mirza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaba kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubuulyawo ensi eno yalibadde tekyalimu basinza Katonda omu yandibadde ensi eri mu bintu bikulekule naye nga terimu batya Mukama. Kale n'agamba nti omuluŋŋamya w'ensi eno omubereberye era eyasembayo si mulala ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokyalina mulala yenna gw'osobola kufuna ku buluŋŋamu bwa tawhid bunyweza bumu bwa Katonda. Nga bwe nkyogeddeko nti bannabbi bangi si bannabbi bangi bonna bajja kuyigiriza muntu kusinza Katonda omu naye bantu baabwe mpola mpola bagenda bava ku kusinza Katonda omu okutuusa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja n'aluŋŋamya ensi eno n'atandika eddiini Busiraamu erimu abantu abanyweredde ku kusinza Katonda omu. Era Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng'awandiika ku mubaka we mukama we omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wetwogerera kaakano onzigi z'obuluŋŋamu zaaliwo. Abantu bagoberera Nabbi Musa era ne baluŋŋama, abantu bagoberera Nabbi Ibrahim era ne baluŋŋama, n'abagoberera Ezekieri baluŋŋama, mwana wattu n'abagoberera
omutukuvu Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad agamba nti enzigi ezo zonna ez'obulungamu zaggala enzigi ezo zonna ez'obulungamu zakola ki zaggala waasigala oluggi lumu oluggule kuyita mu kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate era gwe kennyini otugambye nti ye omutume nga ayajja okuddaabulula teyajja kuddaabulula basiraamu bokka ate otugambye nti yajja n'okuddaabulula n'abakristaayo era Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ensonga endala gy'awandiika okulaga amakula g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eddaala lye ngambye nti abantu bagobereranga bannabbi mu biseera biri ne balungama bannabbi ab'enjawulo nga bwolaba mu kitabo ekitukuvu Bayibuli Yesu ayogerako nti nze mazima nze kkubo era nze bulamu kituufu yali kkubo yali bulamu ow'ekiseera kye naye kati yali kkubo era yali awa obulamu mu kiseera kye nga Iburahimu bwe yali ekkubo era bwe yali awa obulamu mu kiseera kye nga Musa bwe yali ekkubo era bwe yali awa obulamu mu kiseera kye amakubo ago gonna wenjogerera gaggala yasigalawo nga liggule eri oyo yenna anoonya ekkubo eri mulungamye okudda eri Mukama Katonda kubo liririmu kugoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kinyonyola kiki kitegeeza kikufe kitegeeza nti era awalala annyonnyola Hazrat Mirza Ghulam Ahmad agamba nti ababaka abaasooka bonna bajja nga obubaka bwe baleese bwa kitundu butundu bwa ggwanga limu nga Yesu bwe yasindikibwa mu kitundu ababaka bonna abaasooka bajja bannabbi bonna abaasooka ng'obubaka bwe baleese bwa ggwanga limu nga bwolaba omutukuvu Yesu Kristo bwe yagamba tisajja okugjako eri endiga za Isirayiri ezaabula n'atuuka n'okugamba nti okuddira enjigiriza ye n'ogiwa atali mu Isirayiri obanga addidde emmere y'abaana n'ogiwa obubwa omanyi obubwa bwe yali ategeeza nedda yenze naawe abatali Bayisirayiri naye yali mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyajja ng'aleese enjigiriza yansi yonna y'abantu bonna ate nga yalubeerera ekyamutuusa ku ekyo lwaki yali njigiriza ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gye yatuusa ku ddaala ery'okubeera nti yansi yonna kubanga yakuŋŋaaniramu amakula g'enjigiriza z'abannabbi bonna buli kirungi kyonna ekyali kisangibwa mu ddiini mu bitabo mu kubikkulirwa mu njigiriza eya buli nnabbi ojja kisanga mu kitabo ekitukuvu Quran and wherever I speak buli wenjogerera ntera okuwa challenge nti oli andaga ekirungi kyalabanga ddala kirungi kirabika bulungi nga kiri mu kitabo ekitukuvu Bayibuli ate nga mwebiri bingi ddala ekikulaga mu Quran teyasaanyaawo busaanya biri obole yakuŋŋaaniramu ebirungi ebyali bikyasobola okusigala nga birungamya omuntu ate era neyongera namu eya Quran eyakka ku mutukufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndowooza ensonga lwaki era yassibwa nga wansi yonna bw'atyo omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abawanjawulo nnyo ku bannabbi abalala bonna okusinziira ku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lwansonga nti bo baali ba bitundu butundu baali ba kiseera buseera omutukuvu Yesu Kristo kyava agamba nti nkyalina bingi ebyokubabuulira naye temusobole kubigumiikiriza kaakano naye omwoyo ow'amazima bw'alijja alibategeeza byonna yali ayogera ku mulala yali ayogera ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye Yesu yalanga okujja kwa Muhammad naye ejja kuba topiki ya lunaku lulala olw'obudde bwe tulina tugera tugenda mu maaso nebino kale shesayibu naye nga ekituufu kiri nti okukwanukula ku ekyo bannabbi bonna abaasooka baalanga okujja kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the simple reason olw'ensonga nti ye yali atuukiriza ebyo bye baatandika ye yali aggusa omulimu gwe baatandika buli nabbi eyatandika yali ateekako ttaffaali ku nnyumba y'obulungamu kyova olaba nti omukristaayo bwakkiriza mutukuvu Yesu Kristo kimumalira Omuyisirayiri bwakkiriza Musa kimumalira n'abalala bwe bakkiriza bannabbi baabwe it's enough omusiraamu bwakkiriza Muhammad tekimumalira lwaki kikukakatako okukkiriza bannabbi bonna bw'atyo omutukuvu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nabbi muzaŋŋanda by accepting the holy prophet
you will have accepted Jesus. Kasitokkiriza omutukuvu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kimaze okukakatako okukkiriza Yesu, okukkiriza Musa, okukkiriza Ibrahim, okukkiriza bannabbi bonna, ogaanamu omu yekka bw'ati n'obeera nga ne Muhammad omugaanyi. So ye nabbi muzaŋŋanda avudde mu bukristaayo, avudde mu buyudaaya, avudde mu buzorosta n'eddiini endala zonna, bw'ayingira mu ddiini busiraamu, omukwano gw'abadde nagwo eri Yesu, eri Musa, eri Ibulayimu oba nabbi omulala yenna tegusalika mwana wattu gweyongera bweyongeza. Nabbi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu be nti yalaba mu kirooto ng'asaaza bannabbi bonna. Kyo kintu kyantwalira obudde otegeera naye kyali kitegeeza. Ekyo kikyali kitegeeza. Allah yamwolesa ng'asaaza bannabbi bonna, kyali kitegeeza nti ye mukulembeze w'abannabbi bonna. Era Hazrat Mirza Ghulam Ahmad amwandikako mu kitabo kye ekimu n'agamba nti we twogerera kaakano teriyo muwolereza w'abantu eri Allah okujja ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyeka. Ate no Allah subhanahu wa ta'ala namugonnomolako ekitiibwa sematiibwa mu kitabo ekitukuvu Quran ekya rahmatul lil alamin. Yali kusaasira eri ensi yonna, eri abasiraamu, eri abasiraamu bokka, eri abawarabu bokka, eri abamwagala bokka, eri abamulabako bokka. Rahmatul lil alamin, yali kusaasira eri ensi yonna. He is a mercy to the whole of mankind. Oyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku muyizi we Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Era bwatyo Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yagamba nti obubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafuna toyina buyinza bugeraageranya na bubaka bwa nabbi yenna nga bwe twakyogeddeko. Obubaka bannabbi abaasooka bwe baafuna bwali bwa kiseera buseera, era bwalinga bwa kitundu butundu, era bwalinga bwa ggwanga limu. Naye obubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafuna bwali bwalubeerera, era bujja kusigala nga butulamula nga ekitabo ekitukuvu Quran, ate era nga bwali bwasi yonna. Sheikh Sahib, tulina obubaka obw'enjawulo okuva mu balabi baffe ab'enjawulo, ate era n'obudde bw'amasimu bunaatera okutuuka, naye tukkirize nsome obubaka bw'abo abatulaba. Awo mwana agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, nze mama Alima Zainab Ebusabala, mwebale kutuweereza bashehi waffe n'okututangaaza ku nsonga eyo bw'abannabbi. Tusaba Allah abatongerere okumanya insha Allah. Ono n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Wakore Fatiha from Budaka. Fatiha webale tulaba n'abo ab'e Budaka bebale tugoberera. Thank you for the program. Omulala n'atugamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Bazibu from Kasambira. Tweyanzizza nnyo ku lw'obubaka obusufu bwa Allah. May Allah bless you. Nishinya abantu nga batulaba nnyo ate batwagaliza emikisa. Alhamdulillah, mukwano gubayina eri omutukuvu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwegubatuusa okuzuukuka bajje balabe programu eno okwerolera ku makula ag'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti gwatugambye nti ye yajja kugatta bonna. Kati ekikwewunyisa n'abakristaayo nabo bwe bali kuba ebigambo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa naturally they resonate with everybody. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enjigiriza gye yaleeta buli yenna agiwulira buli nsonga mwana wattu olaba nti ddala mu butonde bw'ekitubu kisaana okuba. Kye tugende mu maaso n'ebigambo. Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad era ng'awandiika ku mukama we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleetawo okugeraageranya. N'agamba nti tukiraba mu kitabo ekitukuvu Bayibuli nti omutukuvu Yesu Kristo yazuukiza omusajja gwe bayita Laazaalo. Ndoza naye wakiwulirako wakisoma. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazuukiza 10,000. Yasanga abawarabu n'abantu be yali asomesa bamwetoolodde awo nga balinga ensolo enkambwe ez'omu kibira mu bwonoonefu, abaali beenyumiriza mu bwonoonefu. Nga yeeyambisa ekitabo ekitukuvu Quran yasobola okubaluŋŋamya ne bafuuka nga bamalayika abawarabu, which means nti yawa obulamu si muntu omu babiri basatu 10,000 miliyoni na miliyoni wetwogerera biliyoni na biliyoni. Ate naffe n'atutendeka
engeri gye tusobola okuwa obalamu abalala. Compare that n'oli yasobola okuzuukiza omuntu omu nga ne bwe twogerera y'omu eyazuukizibwa si mulamu era tewuli wetusobola kumusanga. Omulabi wa BBS Terefayina yita ku simu, producer nja kusaba otuweereza tuwe ku masimu awo wansi ku screen yaffe abalabi bagirabe ate era basobole okubeera nga tuwuliziganya kikyotubuuzaako era kikyobuuza seeka ndi naye mu studios bw'oba tofunye chance emubuuza kati tojja gifuna. Buno bwe bwagazi Nabi Muhammad Mustafa sallam bwe yatulaga eri buli kinoomu. Ate abo bonna aboogera ebijweteke nti abasiraamu aba Ahmadiyya tebalina obwo bwonna wabanga omukulembeze waabwe ye yabikola gwani atasobola bikola. So tufune ekyokuyigamu ate era tufune tuyiga okufumintiriza ku nsonga ezimu. Kyesaabi tugende mu maaso bwe tulina ab'amasimu. Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wangi we yalaga eddaala lya mukama we omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe lyali eryawaggulu ennyo. Era yatujjukiza nti Allah subhanahu wa ta'ala yabonnomola ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekitiibwa ky'okubeera khatama nabiyyin. Era n'emu ku nsonga bannaffe ku basinziira ogaa nti Mirza Ghulam Ahmad yagaana ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti si khatama nabiyyin nedda. Ate nga ye kennyini yakyogera ye yasinga okikkiriza lwa nsonga ye yasinga okutegeera eddaala eryo ery'omukama we Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti khatama nabiyyin kitegeeza nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye yasinga mu bannabbi bonna. Era Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yakinnyonnyola n'agamba nti kitege okusinga kulaba mbalowooza nti khatama nabiyyin kitegeeza nabbi yakomererayo. Kituufu yakomererayo yekomererayo nabaki. Tugeraageranye entegeera y'abannaffe abamu abagamba nti bannabbi bwe babeera 25 Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasiba ekkira na obyewo 25. Ali ku simu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne gy'osinzidde? Essebo erinnya nze Lutaaya Juma. La nsinzidde Mpigi. Lutaaya Juma asinzidde wa? Mpigi. Yessebo Lutaaya Juma. Kyeka ekyange kigenda kwawukanamuko Yessebo ne ku topic naye kyekuusa ku ddiini. Yessebo nafunamu okusoomoozebwa nanze omuntu. Yessebo nti ndi muzaale musiraamu naye nakulira nnyo mu bakulisitaayo. Yessebo obufunze nakulira ku sayidi y'amaama kale nesiyiga nnyo ddiini busiraamu obuto bwange. Yessebo era nze nga nikyo gyeyigiriza naye nina omusiraamu gunda tewala salaamu. Yessebo ng'ali kusoma Qur'ani. Yessebo nga wonna ayite omuntu salaamu aleikum Yessebo naye asanziramu naye nga nalaba nti ampulidde naye teyakola ki teyaddamu. nakola ekyanyiga mu mutima neŋŋamba omuntu ono tampulidde oba bwe basoma Qur'ani tebaddamu muntu yenna. Kale olaba ekyanyiga kati oba atali musiraamu ng'ate ddiini obusiraamu wetyo tulina okujagaliza abalala eddiini ya mirembe tuzimba bridge oba kitegeeza. Sebo ekibuzo kyo kitegeerekese tweyanza nnyo tweyanzege. Ali ku simu. Ali ku simu gamba hello. Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsanyusa okuwuliza muganda wange. Situla ku ddoboozi lyo. Situla ku ddoboozi lyo sobola okuwuliziganya. Producer nkusaba ompeeyo omulala. Bw'oba olikuba ku simu Vira TV yo ate situla ku ddoboozi tusobole okubeera nga tuwuliziganya. Oba tetusobodde funa kibuuzo kyo tuba tukusibuddwa nnyo. Ali ku simu hello. Ali ku simu Kisaibu. Tugende mu maaso ab'amasimu we wegenda mu maaso nabo. Mukulu oli ayogadde ku nsonga y'okukubira omuntu salaamu. Tolera omuntu salaamu. Tujja kiddamu. Tujja kiddamu. Kuba olwedde wakyogeddeko dda naye tujja kiddamu. Naye nno kale Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatulagira nti yanukula era kuwa omuntu salaamu mu abo b'omanyi ne b'otamanyi teeka. Naye ate waliwo ababijweteka
nti atali musiraamu tatolerwa salaamu Seeka. oli awo bwati bwe yalowooza seeka ono agambye yamusanga asoma Qur'an mwe batugamba nti omuntu waba asoma Qur'an uliriza Qur'an waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu akadde bange nsiima kusya okuba bana asima yani Abdul Hakim Katamba Abdul Hakim naam yesebo siimira ddala enterezi ensabasiwa Allah ebongere okumanya rabbi amina tweyanza nnyo tweyanzege kisaibo obadde abongere okumanya rabbi amina alhamdulillah tweyanziza nnyo Abdul Hakim Katamba Katonda naawe akuwe ekyosinga okwagala kisaibo obadde okyatunnyonnyola ate ye ndozera n'amasimu tugakomyawo tusobole okufuna obudde producer nkusaba amasimu tugaggalewo tusobole okubeera nga tumaliriza topiki y'olunaku lwaleero za whatsapp ku namba ezo tujja kuwuliziganya ku whatsapp Sayyidina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yawandiika ennyinyonnyola ya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yayita omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatama nabiyyin bannaffe ekigambo kino khatama nabiyyin abamu bakitegeeramu kubeera nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi w'enkomerero naffe ng'abaisiraamu aba Ahmadiyya mwana wattu tukkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi w'enkomerero ate nga bamu eno tutyo tunnyonnyodde nti wankomerero nabaki bannaffe bakitegeeramu okubeera nti bannabbi wabeera 25 nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasiba ekira ye wa 25 omwana owo bw'aleeta ripooti mu kalaasi y'abaana 25 nga ye wa 25 kiina essanyu lekikuwa nedda kakati Hazrat Mirza Ghulam Ahmad annyonnyola nti bannabbi bonna kinoomu baalina ebisaanyizo byabwe baalina amakula ge baalina ono yayagala nnyo abantu ono yasaasira nnyo ono yayamba nnyo ono yayagala nnyo Allah buli nabbi yalina ettendo lye naye amatenda ago gonna awamu gakuŋŋaanira mu muntu omu omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate mu buli ttendo lye yalina naaba nga yalisinza nabbi oyo yalina bwekuba nga waliwo nabbi yali omusaasizi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musaasizi naye ate nabbi Muhammad naaba nga yamusinga n'okusaasira ate n'amatendo g'abalala bonna amatendo gonna agaali gasangibwa mu bannabbi ab'enjawulo gakuŋŋaanira mu muntu omu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naaba nga ye yasembayo mu ddaala bw'osengeka bannabbi bwoti okuva wansi Allah yamanya amadaala gaabwe asinze eddaala okuba eryawaggulu erisembayo ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusembayo kwa Muhammad omuntu bw'atyo asobola okufuna enkomerero n'akumanga Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bw'atyo bwe yategeera mukama we omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nannyonnyola nti bannabbi abaasooka bonna abantu baabatemerera ebigambo bingi ono yali mubbi ono yayenda ono yakumpanya ono yalimba ono yakola ki taba kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bw'awandiika bannabbi abo bonna baalitegeerekese nti baali boonoonyi yali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'akakasa ensi eno nti bannabbi abo bonna baali batukufu era n'abanaazaako enzira abantu gye baali baabamettako ekyo tetwalitegedde nti baali batukuvu tetuba kubeera nga twali bagoberezebwawo ekitiibwa omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale ye yazzaawo ekitiibwa ky'abannabbi bonna yensonga lwaki ali khatama nabiyyin kuba ekigambo khatamu kitegeeza empeta kiina n'amakulu ag'empeta ng'ogyeko amakulu ag'okusinga aba ag'okusembayo kitegeeza empeta omuntu ajambala alabika bulungi ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yempeta y'abatume ate era ennaku zino abantu bambala bw'aba mu babaka bonna they all shine olw'okuba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddamu n'atuyigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddamu n'atuyigiriza ekitiibwa ky'abannabbi bonna okuteeka okubassaamu ekitiibwa kisaabu nga tumaliriza waliwo abagamba nti nabbi Isa mulamu ali mu ggulu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ye yajja n'aga nti nedda era mu kunaazaako bannabbi ba Katonda enziro ababijweteka nti Isa yafiira ku musaalaba n'aba mukolimire kuba ekigambo mukolimire singa omuntu yenna akugamba nti senga awo yakkolimira
enkolagana yo nessengawo ebeera etya ebeera nga eriwa kati oli avaayo n'agamba nti mutukuvu Yesu Kristo Katonda yafa ku musalaba n'aba mukolimire kitegeeza ne Katonda neevaawo yali nabbi Muhammad sallam yajja n'agamba nti nedda wama salabuhu tebasobola kumuttira ku musalaba era Allah subhanahu wa ta'ala yamutaasa ne bagamba nti Isa mulamu emyaka 200 nedda omulamu si Isa kuba Isa yajja kusomesa bumu bwa Katonda abantu bwetwogera olwaleero bakatonda balina basatu balambirira Muhammad sallallahu alayhi wasallam be yasomesa okusinza Katonda omu na guno gwakaba kyasinza Katonda omu kitegeeza nti omulamu si Isa omulamu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda okusigala nga mulamu wa lubeerera for as long as his teaching will remain nabbi yenna obulamu bwe tetubupimira ku myaka gyatambula ku nsi kuno enjigiriza yesigadde ng'ekyalungamya abantu banga ki enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaliwo emyaka 1400 egiyise ekyaliwo era ejja kusigalawo ila yaumul qiyama kitegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali mulamu kati era ajja kusigala nga mulamu emyaka 1400 spiritually speaking kyejazakumullah sanavjaza tukweyanziza olw'ebigambo ebyo pozi ng'olina akatalekeka era Sayyidina Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mukubikkulirwa ko yafuna kubeera yannyonnyola nti okufuna okutuuka ku ddaala ery'okubikkulirwa kwe kwogeraganya ne Mukama Katonda n'ofuna obubaka okuva eri Mukama Katonda teyasobola kutuuka ku ddaala eryo ku lulwe wabula lwakubeera mugoberezi wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti omuntu bw'agoberera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asobola okutuuka ku ddaala erituuka okufuna okubikkulirwa okuva eri Mukama Katonda revelation wahi asobola ogifuna naye ekyo tekituukibwako okujjako eri oyo omugoberezi w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kale n'agamba nti Allah yamubikkulira n'amugamba nti kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndi wetwogerera kaakano baraka zonna emikisa gyonna ebyengera byonna bisobola kutuukibwako oyo aba nga mwesimbu mukugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tereba tumalirizanga tugamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid tutuyina okubo ddala lyonna okujjako okusigala nga tusabira emikisa n'ebyengera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abo munjuye okufaananga Allah bwe yawa ebyengera nabbi Ibrahim n'abo munjuye obadde mulabi bulungi owa BBS Terefayina ate era owamanya obusiraamu kansuubire olina kyoyizeemu bakulaze omukwano nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu gwe yalina era nabiki byakola eri abantu abalala ne bakulaga omukwano omutandisi w'ekibiina ky'abayisiraamu aba Ahmadiyya abakutuusaako porogaramu y'omanya obusiraamu gwe yalina eri mukama we Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam nsigadde kadde ku mumin era nebaza buli kinoomu abaddeko olwaleero assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu salli ala